Yes, oli ku mukutu good talent. Of course tuba tuguse n'amawulire agabeera gakagwawo oba agamawulire goba tonnaba kubeera ng'omanya agaba gatambula mu ggwanga oba mu kibuga Kampala. Yes, oluvannyuma lwa wiiki eziyiseewo Lwaasa nga yawukanye ne Angel nate era musajja mukulu ono nga bw'omanyi Tasemba Nakyo. Yes, olunaku olwaleero nkuleetedde amawulire ge yasobodde okubeera nga nteateeka wali ku Facebook page ye ng'alaga famire ye wamu ne muwala we ne katabani ke ate asobole okubeera nga Nalumya abayaaye. Jjukira Lwaasa ne Angel bayawukana ne wayitawo bividiyo bingi nnyo, simanyi Angel alina amaalo, simanyi biki bingi ebize byogerwa era nga naawe obadde obimanyi okusinziira ku vidiyo zenze nkukolera waneeno ku mukutu. Kakati olunaku yes olwaleero njagala kuba nga nkutuusako post gye yasobodde okubeera nga akola ku mukutu gwe ogwa Facebook nga apostinze ye nga ye Lwaasa nga mu kifaananyi mwali ng'atunulira ddala bulungi nga mulimu muwala we ate era ne mutabani we n'asobola okubeera nga avaayo ng'ate ateekako ebiwandiiko ebirumya. Kwegamba yagambye behind a successful father there and some sons and extremely wise and beautiful daughters. Kwegamba ng'alinga gamba nti buli musajja buli mabega w'omusajja ali successful oba omusajja omuwanguzi walina okubeerayo abatabani abalungi ate nga bagezi wamu ne abawala abalungi era nga bagezi. Naddamu n'agamba nti kati mmwe abasiba ku Galilaya Plaza muŋŋamba kiddala tokola entondo ja kuloga. Ye mukulu Lwaasa, kwegamba ye Tasemba Nakyo ono omukulu fenna tuzze tumumanya nti abadde mu relationship nyingi nnyo nga taleta kulaga famire ye wabula olwaleero olwasobodde okubeera nga nte atandika okubeera nga takitambuza bulungi n'omwana muwala ono Angel n'asobola okubeera nga nte kiki ekyamuviiriddeko okubeera nga ajjayo famire ye ate nate asobola okubeera nga agiteeka mu lwatu. Is it like nti yeeterezeza ng'omusajja omukulu tagenda kuddamu kubeera nga nte azungira mu bintu bino eby'ekiyaye oba just omutima gwamenyese kati atandise okuba nga anoonya ebintu ebinaamuzza okubeera nga yeerabira Angel oba kiki ekigenda mu maaso wakati wa Lwaasa ono kakikaabala okubeera nga nte akoze bw'atyo okuba nga aleeta famire ye mu mawulire ate ensi esobole okubeera nga egimanya bulungi nnyo. Naye ate jjukira emabegaawo yagamba nti tagenda kubeera nga addamu okuva mu mukwano n'omuntu omulala yenna nti era omutima we gunnaba gutendewaliddwa ajja kuba nga asooka kwebuuza ku mmwe abantu abamumanyi oba ku mmwe abantu abamugoberera ng'afunye omukazi omulala abalaga ekifaananyi kye abamumanyi basobole okuba nga bamukomentinga. Comments zinasinga okubeera ennungi nti oba muwase oba totawaana kubanga omuwasa zaanaagenda nazo. Naye kati Lwaasa mazima ddala bw'obanga okyalina famire ennungi bw'etyo lwaki teweewummuzaako? Mpoza obutonde buba bubanja. Anyway kyonna kye kiri kyonna ky'oyagala ky'olina okuba ng'okola mu bulamu bwo. Naye nga fonna wasigenda kuba nga nsukawo okuggyako okuba nga nzirayo nate nkunoonyeza eggulire ddala waneeno ku good talent olina okubeera nga weekomera. Bye.